ebiseera byonna gye musinzira okubeera nga ate mugoberera nyongera okubeera nga ate mbabuuzaako as usual ku Fahani Pro UG ko mulina bagamba nti mubeere nga ate musubscribinga ate ne ka notification bell mukakoneko kajja kubeera nga kawa alerting olwo n'abantadde amawulire kumazi nabagamba buli dakiika buli ssaawa buli minute balina ekipyala kyasobola okubeera nga ate nguyigira era nga essaawa eno ntuuse ne breaking news. Fiona Nyamutolo omukyala Dirisa Musuuza era nga ono ye minisita w'ebyobugagga mu ggwanga Uganda munnanga abadde alina emirimu gy'agenza okubeera nga ate yakola nga bulijjo tagudde mu ambushi olowooza agudde mu ambushi era nga abadde agenda kubeera nga ate akubwa amasasi awonedde watini nnyo abadde ne security ekirungi security abadde very alert era nga basobodde okubeera nga ate bamutaasa katamigenda kubeera nga ate nga kuteerawo awo osobola okubeera nga ate olaba biki ebigenze mu maaso side eyo liking a video sharingirako abalala nabo basobola okubeera nga ate bamanya ki ekibadde kigenda okubeera nga kituuka ku Fiona Nyamutolo. Comment section always ebeera open, suula wendowooza wansi awo gwe kuki kyosuubira oba kikyolowooza ku nsonga eno. Ate wenaba mbagiddeko Fiona Nyamutolo nina Fifi the Queen ayina obubaka obumu bwasobola okubeera nga ate abaweereza era nga tuula kalira sagala obeere nga ate osubwa video eyo Fifi the Queen ayina kyali mu kwogera ayina kyagamba wano so obubaka obwo nsuubira bugenda kubeera nga ate bwa mugaso nnyo bugenda kukuyamba nnyo so sharingirako abalala ng'enkola weebeera kambatira video zino ate nkumuna muwulire abala mangi nti omuvaawo. Be sure that there is no break in the chamber. No. Be sure. Take any second. You people, what is the problem? You bring the 99. You are not aware this is a privacy. Remove your shoes. Remove your shoes. You want to shoot when the minister is here? Remove your shoes. Who is your commander? Remove your shoes. Go like that. No. Okay, wait. No, wait. We go like that. You see, take the minister. You want to shoot the minister is here? You want to shoot the commander is here. Where did you train from? Where did you train from? You want to shoot? We are here. We are Let's go. We go. We go. Come. You get orders from where? You are the other side. What happened? Yes, they are saying no getting out. They are blocking us not to exit. I think they called their boss and the boss told them shoot whoever comes there. This is the impunity that some people exhibit. Private security wants to shoot at us? You can imagine, the breaks were even in the chamber they wanted to. The break was in the chamber. They got an order. It seems, and we shall seriously take it No, we need to see who their boss is. Who is that to give orders to shoot Can you us? imagine the question? Instead, We are I on wish I duty. did run there quickly. They have shot us. And then you have the guts and the audacity to... This is laughable, eh? No, let out who the directors are. Read, please. Call them. Bring them to book. Actually, they should be the ones under arrest. That's true. They should be the ones who should be arrested. You've taken all their guns? Yeah, they have been disarmed. Yeah. You need to deploy heavily here. Let me call them. I wish I did run there. It was good. When he was going in position. It was good. In position. Interesting. This is very... Naye mugamba mutya Fifita Queen mukyala Nsubuga wano waliwo video gyendabye kale bino tebitukwatako ne but because bize ku social media katuyisizeeko obubaka obulijjo no waliwo video gyendabye omwami mukulu Haji nagamba naweerera omwana it hit me hard nalabirira mutabani wange baawe nakwata miliyoni 10 edduuka ne baligula Goodwill kati bwakambe yakwata miliyoni 10 bakula edduuka Goodwill agamba mulwadde kansa amuluma bamugamba bwe bakalongoosa whatever tibalina olongoosa ne bakijjamu nga kansa tannalya nnyo ajja kuwona
Nakamba yajja kudduka ne bamusiibye enjala. Mutabani we tayogera naye, muka mwana amuzzeemu bubi. Olunaku lumu nakola video ne bagamba siyingira mutalo za baby daddy ng'alwana n'omuntu gwe yazaalamu omwana balina ensonga zaabwe. Naye taata wa bbaawo wabanga yamuweerera ne bw'aba yamunyiiza basezaala balwawo okuba abantu ababi. Bannazale babeera ne drama. Basezaala balwawo. Bw'abanga omusajja ono ddala yalabirira mutabani we n'amuweerera bataata tebaweera tebalabira baasula obuvunaanyizibwa. Wadde nga si buvunaanyizibwa bwa mwana nti kikukakatako naye ffe buwangwa bwaffe bwatukuza tulina olabirira abazadde. Ensonga lwaki omuzadde ono aba afiira wakuweerere nti mu biseera bibambe eby'obukadde bw'oba weeyinza omuyambe. I wish my parents were here. Mukwano muka mwana bakwano bo abakeedi bagenda kuwaga kuba abakazi bakeedi bawaga. Naye omusajja alina ekintu kyayogedde muzaala abaana babulwemu obulungi. Mu Busiraamu bagamba mutolusala omwana mpulira ekigambo ekyo bakikozesa nnyo mu Basiraamu. Mungu atuwa obulungi mu baana baffe. Omusajja asabye dduwa obulwa obulungi mu baana. Mukama ayinza okuwangaalizaawo abaana ne bakutugomya. Ekikolimo ky'omuzadde tebakivumula okujjako ng'akyali mulamu. Abaatukuza bwe baatugamba simanyi tuyinza okuba nga twakwata bikwate. Naye omusajja ono waba yaweerera bbaawo. Amazima ga Katonda mu ggulu mumutwale mu ddwaliro. Mwaguze emmotoka empya ne mugiteeka ku sitata sibambi n'agiraba. Kati byonna abiraba kuba alumwa. Agoberera kuba alumwa. Bw'oba omuzzeemu bubi ekigambo nsonyiwa kitono nnyo. Omusajja mumulabirire. Gamba bbaawo akakanya amalala. Bwe bankubadde balina obutakkaanya ne taata we ne wankubadde balina ki ajjukire nti bambi taata yali taata. Omusajja akolimye oyo. Omusajja akolimye. Ate bw'abanga ddala emikono gye miyonjo. Muganda wange kikolimo kisobola okuzungira ku mwana. Saasira omwana gwe abaana. Omutwale mu ddwaliro. Ate munnanga abantu abo tebaagala bingi by the way. Baba baagala ebintu bitono. Bataata abo tebatera kuba na drama. Bamaama be balina drama. Bamaama be balina drama. Bw'oba wamuzzeemu bubi nga bwe nkugambye ekigambo sorry kitono. Swallow the pride. Omusajja omugambe munnaye taata saba kunsonyiwa ebintu wabiwulidde biwe wabitutte bubi nawadde sitegeeza kyewalowoozezza. Otherwise mukwano we've seen women nga kasi z'abantu zibatawaanya. We've seen men suffering. So tobi wadde omulembe gwa .com tobibuusa nnyo maaso. Kati ntugenda kubaka obulijjo n'omuganda wange muzadde waba yakubeererawo. Tekitegeeza nti kale buli kyofunye kimuwe naye faayooko. Kubanga bye baagala bitono. Bannange bitono. Bitono. Kati akyogerako si yakirezi. Omukulu oyo ng'ava mu nsinga omugenda muziika nga mwambala ne t-shirt. Ezo zemukuba ku speed kuba nze nabakakasa abantu be Kampala mukuba t-shirt za rest in peace ku speed. Oba muba mwazikola ddanga mwazitereka. Nze simanyi. Ngogenda oziika. Munnange omwana ow'obuwala. Kiri ekika wadde tufumbirwa mu bika by'abasajja bafune tufuuka baayo. Oli alisigala kitaawe. Bw'abanga omwana omulenzi alina issues ne taata we zifulume. Baleke balwanagane byabwe masajja. Omukazi obiveemu. Sesalawo bwajja mubuuze mugambe taliiwo naye kajje muwe ekyokulya wano mu Buganda n'abayise tubawe ekyokulya n'ekyokunywa. Layisi. Byomala okulya n'ogenda mutoyi layisi. Muwali. Kubanga ono taata ne yazaala va ku bino mbumbu akika taata muto.
atayogedde n'agamba oyo bbawo oyo nze muzaala nze namuweerera unless omulenzi ng'avuddeyo n'agamba taata tampeererangako awo anaaba awangudde n'avaayo n'atugamba miliyoni 10 eza goodwill tazimpangako awo anaaba awangudde naye bw'aba nga yabikola ayina right ekyo nkubuulira muganda wange mukitwale nti yabawola bbanja n'ekya goodwill omusajja yayogedde ebigambo bye omwana ow'obuwala gwe weetikka enda yo yeyeetikka emyezi 9 tewalagadde kuzaala baana bo myezi 9 owokubiri owokusatu ne bafuuka nuisance just olw'ekigambo omusajja oyo kyayogeredde mu bulumi omwami oyo akyali mulamu amalala gakekkanye wansi kigambo nsonyiwa kitono naye kijjawo ebintu bingi omusajja oyo azzeeyo dduwaaye nkubuulira abali bawo abalamu bali nyumye omuzadde ate taata tatera banange bataata munanjuli abantu abali kuna balaba video eno bataata balwawo kuba ne drama era obufumbo obusinga okwonooneka bamama be babumenya bataata baba bayunga omusajja ne waba talina sente atagamba mwana wange wamagenda mutandike bamama be babeera ne drama naye sezaalawo bamuzeemu bubi bakoze ensobi so the general knowledge here is abakyala abafe abafumbirwa mu famire z'abasajja tuvenga mu ntalo z'abasajja baffe ne famire zaabwe unless nga bakuvumye ggwe mulamu waakulinnyeeko oyo kuba empigenda oba okitegeera kuba empigenda otherwise you might end up doing something wrong nekyaffectinga ggwe nekyaffectinga abaana if you can avoid all these bebbali naddala nga direct muzadde taata maama abo baleke balwanagane n'abaana baabwe because nawe ozaala nno ogenda kubeera nazaala nze nagwe nagamba saagala kubeera ssenga mubi because when mine treated us bad champ ekyokuyiga nze era muganda wange ne wayawukana ne bakazi be 10 balwanagana bwe mbanga nina obusobozi mbagamwe mutuwa abaana mu mulwane ebyammwe I want to be a good singer and those around me know that ye kulw'ensonga naffe tuzadde tusige bye tuli kungula taata wo bw'aba yakuweerera muvubuka gwe yonna gy'oli n'akuwa goodwill ey'emiliyoni 10 mu butuufu yagezaako ne bw'aba alina kye yakukola muyamba omuwe treatment ebisigadde obirekere Katonda kubuulira amazima muganda wange kubuulira amazima ntulidde omusajja banaye bataata balwawo abasajja balwawo okukola drama but abakazi bakola drama that one I know so please do the right thing beera omukyala advising omwami wo wadde yenye oba alinamu obutakkaanya ne taata we naye taata teyamusuulawo taata teyasuulirira buvunaanyizibwa bwe so okusowaŋŋana kya buntu sister yasuula buvunaanyizibwa bwe nagoinga another extra mile n'akuwa ne capital oyo taata temulina muyisaamu maaso bakyala nve mu ntalo z'omwami ne famire ffe batuwasa buwasa mbabuulira era nze nagamba dda baganda bange mwe mulwanagana ne bakazi bammwe mumpa abaana mukole drama wammwe otherwise kati tunuulira taata ono n'ekikolimo kyataddewo abakazi bakeedi bajja kukuwaga naye amaziga oligakaaba bw'omu mu kisenge kyo musiibe bulungi